Warahmatullahi wabarakatuh. Manya gange bampita generali majega kutaka infantry takataka na ninitabo another problem bawagundi tata wagundi yenze alhamdulillah I'm fresh and clean nicely mad omukulembeze w'eggwanga yatutadde ensiba agitadda just abantu bayite bakimanyi naye nga zetandikidde bwe mutandikira mubende mu Simon's Garden ngenda kusomeza abiri mu nnyalo nyine baggulawo ya wentandikira jentandikira mbantu bange ate ekyenjawulo ekiriwo bantu bange tugenda kukuchakala bwe tuchakalire wagazi ate tuchakalira rais 15 ezaddi obezawa 15 za Uganda zetugenda nga okuyingirira mu kusooka okuvena kuzomwezi nga 24 era 24 ndi mubende 26 mu abeka sambya mufudde then ate nkomeo wane wape wetuzoganyaza eruka yandoza mu nkoko nduddo jirya ndiwa 27 ennaku zina abaana balesa style ya Kabako totide nyuma nyuma nange nyumira nawe banyumira kinga nafutuke ne baga wali ayambalanga Kabako nange binkuba manyo bunu bugenda kuyingira 3 mu Kampala kubadde bujja busatu kati manya anti style bujja wano manya abantu tugenda batta bayidde the fans them abana ali atya alhamdulillah rabbil alamin kanyirira boye nakuzina atoga manaka kafuna nakajja mpiji kumbe kaza data wetya nese bukazi woda we kagenda okudda by the way Valentine's Day okubuka abantu obutababulira program zange Valentine's Day ngenda kubera ku Sun Beach na Bugabo Kivulu atera kyange nze nkulidde basi yo negende na Bugabo abana yagenda okubanga backinga abere era nonya wali wagwa naye basi judda abayimbi bangi nnyo nonya mama kikaba wagwa era waka nonya omutto kuba luno olunaku lwabagalana naye omutto gwe guli obviously okay Kabako nga tuvudde waawo katono natusonye okubuuza kino manyi bye tubuuza nkimanyi bingi nnyo kuba ate n'ekirala kyenjagala okubota manyi nti bagenda kubagula buli wamu bagudde wonze eri ewaffe Butambala gye nsookera waffe gye bansaala era enkya ngenda kubeera waffe nga ndaga security ekifenge gye ngenda okukola musookera waffe Kibibi ngenda kuzomweza 29 ennaku z'omwezi 3 ate ngenda kubeera Gombe mu kisaawe era waffe mwabe munyonyo gyensula mwe mugenda kundabako nga bukyalinga 28 nga ka first banna bakacyankalanya mad crazy energy what mbagambe ki kyemulina okujja nakyo mujjenga munywezezza obuguwa kyekisokera ddala for the last 2 years I think I've pumped the baseline wagulu nyambukayo ne wansiga vuga kakati Kabako oli muyimbi wamanyi mu ggwanga wafuse taata oli musajja wa family kuva taata ndi taata kuba muwala wange atula P7 omwaka guno era watongezeko n'omulala sukali obaka ate bwe kana atabulamu era tujja kuba mwawo n'abalo kankomaawo okay Kabako abawagizi omanyi batutuma bingi nnyo gye muli mu abayimbe kuba fa abatuukirira abawagizi ate kirala tebalina bye babatuma abawagizi abo bennyini otugezaako okubagamba naffe tubatume naffe tubagambako ebbanga lye mubadde musirise katubayise bubi bawagizi mmwe kamulabe kamba kube mu bulone gye muyita naye wayi ensonga y'ettaka wagimaliriza ttaka mu ttaka eryo byaggwadda kyovula n'olusulunyirira ebyo by'ettaka byaggwadda era bwe namunaafunamu kakisa ng'abawagizi ne bannamawulire n'abalagako mbalage zaani yalitwala jefunaako kyayo kasente mu bufunze ettaka lino lyali ligenze wala mu lulimi olwaffe Oluganda era bagamba bw'onyigiriza ennyindo evaamu omusaayi I think obwamaanyi bwange obwakabi bwange nalaba nga nyigiriza ate nyigiriza bwakabi bwange ku kintu ekitono ku kintu kye nsobola n'okukoleranga essaawa eno ne bwe nzirayo mu syo nsobola okufuna eri ettaka omulundi gumu nalaba nga nyigiriza obulamu bwange ebimu sobola nabyogera nafunamu injuries nnyingi abamu gye batasobola nakulabako nafunawo ne time erwala abantu batasobola nakugimanya nafunawo ne time nnyingi kwegamba nenfuna buli mbeera naye ng'embeera eyo njigiriza kintu kimu baboyi nali sikimanyi mbw ate nfuuse kasajja mbw ate nkuze nnyo ate nfuuse badman mu city era ettaka eryo lyandeetera okumanya nti nkuze nvudde mu bakayana ngenze mu banoonya ngenze mu basevinga ngenze mu batereka ebyabwe ngenze mu basirikira ebyabwe ngenze mu bakolerera ebyabwe ngenze mu bakolerera abaana baabwe n'okwagala ensi yange kuba ettaka eryo ttono naye lisobola abantu basobola okwetemaatema ng'ate tuli mu nsi yaffe entono eno ettaka eryo ttono tusobola okwewalana
emyaka gyonna nga twewalanira nno manyiki ttaka lya ettaka eryo tuyinza okwekyawa fenna so saagala kukyukaawo. Kigambibwa nti ettaka eryo lyakuleetera n'okuba nti no wavaayo ne mu TNS era tokyaliyo. Ate nze ssuubira kubanga TNS always nze TNS as you see. Era ne gwe toleka emmotoka yange TNS goboze olabye eki lwaki tobuuzizza mu njagala kulaba owagagamera helikopter n'ebipande by'otimba nga tetulabako TNS. Ebipande shows kuliko n'abayimbi abatali ba team no sleep oba okitegedde. Ate waliwo n'akagamba ak'Oluganda nga ko ka Luganda mwino kakootingira ddala kagamba gyova toyombye mukakootinge bulungi. Akagamba ako kati ate gyesiyombedde gyesiyombedde manya gyesiyombedde bebange ate siyombera mulimo gwange kati okulwana ne team no sleep mba nwanisa mulimo gwange. But buzibu ki obuli awo? Obuzibu buli ku bayimbi oba buli ku TNS boys? Kubanga tulaba n'omukyala yavaayo Sheebah ate yali kyaliwo nnyo asinga. Ate munange ku kya Sheebah is a big brand. Munene asinga ne team no sleep mwenva. Wanjisebo. Sheebah munene nnyo asinga ne team no sleep mwenva. Kyentegeeza mukyo tomugatta nnyo mu mboozi zange. Wakabi nnyo omanyiza omuntu wafuukira wakabi n'okumwogerako mba nti omwogerako watya munkootinga bubi kati ne Jeff wakabi nnyo nesobola mwogerako nze soogera ku baakabi era atali wakabi nja kulumba atali wakabi ng'oli eyo otunula onnetegereza ku TV ayataaka yo kuba toli wakabi kwenkana Kabako soogera ku baakabi. Abakabi ate bembeera nabakabi mu empise kati nze mpise mu tanuulo omwo gye sitasobola kunyumya abamu temufunayo na time etuula okuŋŋamba mbu Kabako wayitawa mpise mu tanuulu eri awo myaka 15 the likes of my friends mbeera mbawa big up era mbeera mbawa big up all the time kati erinnya lye bayita Sheebah munange eddene nange ndyebalama oba okisegedde era nange nundebira wano Obwakabako bwange. Sheebah ku show zange mumulabadde era mumulaba ku launch. Sheebah kubeereddewo anti obwakabibwe Sheebah bwaliko nze mba mulinze na ku launch yange kuba mba njagala bamenye ekyalo kyonna ne bino nga tuyitaayita eno naye alina bayitaayitamu eyo ate ku bwakabibwe Sheebah jadda gye mmanina okudda kuba abawagizi bo abawagizi be bamu be batuwagira kyentegeeza jadda fena tuyimbira singa mbadde bolo boy awo wali badde ogamba Kabako togoberera Sheebah goli musambi wa mpiira naye omulimo gwange gwa kuyimba ne bwe mwewala pate oba oliawo nga bakulanga ku pate waliwo pate awo ze badde batulangako endovu ya pate ne bwe mwewala otya Sheebah omugwako ku pate ne bagamba Kabako bomala okuyimba Sheebah yaddako so it's better nze nenwana gye ngamba bonnemerera nkwegattako kuba ab'okulwanisa be bangi bonnemerera nkwegattako kuba ab'okulwanisa be baki be bangi era kyova olaba one day oba time back mumanyi lwaki mbadde nze bw'okwata ku Jeff nvaayo kuba ab'okulwanisa bangi nze era nvaayo buntu singa okwata omuntu mukwate wabi mukwateko ewabi gwe kwata Sheebah wabi oba okwateko yonna James kolaba ne mba nali wa DJ Michael gwe kwata ku DJ Michael nga teje nakolera gwe kwata ku Michael ne bwe kwata ku Sizamani nze buli we nayitira buli we nayisa omukululo nkukwata owaye tubadde tuli awo Palaso naye n'atimba yatikise cricket oval atimbe munaaye era bannaye agitimba agiwulire agitimba agiwulire which is good bw'aba atimbe cricket oval which is good kuba si yaji ne FIFA yagikubako ne General Zamba yagigulawo koyi nze we nasooka ogiyingiramu agenda gikuba amma Palaso ku luno basaaga gikubo gyabye ateze beda ku listi z'abatakola nze list I'm always number 1 Kabako ate they don't mention me on the list ate sagala na bya list nze sibera na ku list nze nyini nze ndi list ate ombuuze list Kabako tugende mpola
ogambye nti tobera kulisiza abataki z'abata working out. Ani atakola? They don't work out. Look at the calendar. Kebera ku Instagram tuwanikayo butebe. Gwe kebera olabe mbu yakubye baawa abejindi yabalambula South Africa yabamala taka abadda muddi. Look at the profile. Ekikwogeza kino lwakuba badde Bulaaya nkuba boyi nzije wamwawe emiryango. Nkuba buza be butambala jendaga kibibi n'ebitundu ebirina. Bakutattawo n'omukulu bebekulu. Nkuba boyi mu Uganda yonna gwe nyinza okwewalamu ekintu kimu ali magere. Kuba ya kakubiru naye nkuba gwe buza liri puzzle. Gwe buza gravity, gwe buza ani nkuba ninga bidongo. Sibula ku mukolo olane ennaku zino banteeka ku menu zino zigenda okulibwako mbo you want to see Kabako ndi ku menu ndi ku program ezigenda okulibwa. Obusungu ng'oyina bungi Kristo y'omusajja. I'm so happy not list but last. Ninze ndi kusebo ndi ku menu sirina ku list. Bwokebera ku menu bani be mwagala eyo kati genda obuuze esaawa eno babitadde balinzaani. Kebera Luwero balinzaani, kebera Mutukula balinzaani. Genda ku list, genda ku billboard olabe. Omwana ono nina Rozi yalimba ebipande ne mugana ono omuntu goyimbye mbu ku bipande inzali ku biki ku bipande from COVID. I thank God. Nebaza Katonda kansoke nchebaze ne bannamawulire. Njala nafunayo ka meeting ne bannamawulire abatono ku Sunday eno insha Allah. Mashallah utaale wange mulye kakoko. Mbanyumizeemu ko bino ebintu biri alaali mwe mubibadde mu birabye. Mwebale nnyo nze myaka 2 nsula ku pillowcase. Owe magera agenda kulabikako ne bebekulu ku kivulu kyaffe. Ku kivulu kuno sibayise bombi. Kuba oli ye yagaggawala tomugatta ku eyo list. Oli ye yagaggawala is a big man in town. Ate bebekulu. Oli muyimbi ne program yete nafuluma program kati zigenda maaso ndala nnyo mu Uganda kati tuli ku kintu kirala nnyo. The lockdown is ensirikidde emyaka 2 nsirise soogerayo kintu na kimu. You know what? We've been even mwandaba yeggulu nakoma mu hoteli. Gomera nakoma mu hoteli nga ninzo olunaku luno olw'ennaku zino balute. Era bino ebidongo tebabalimba mbu batadde baani. Nabagamba bagenda kutanze. Kwendi ku list y'abata. Tani kokola nga kulembeze gwanga singa avayo naga nti no tufunyemu ku emergency. Yagamba dda. Emergency era tebagenda gigamba be butambala. Emergency tebagenda gigamba be kibibi. Emergency bagenda gigamba be gombe. Emergency bagenda gigamba abantu abatalabayo abateebere abatasobola kwebereramu. Ye emergency eyo. Kano nkayisaawo. Linako bagamba nga tuli mu ddwaliro. Kano nayino kabagamba nga tuli mu ddwaliro kati mulamu. Ulira ebigambo bino wammanga Kobera Akayi, Ibanda, Mutukula, uwa unenkindo namu agenda kusabatula ajja ndi naye tugenda uno ayimiridde tugenda kumuleta abulira ye nyini yagamba etandike ye uzali agambe yake uzali agamba yali agamba mbo etandike evuge nezandikidde tutajiwulira n'ekirala buno bubaka bwakwebaza bannayuganda okwekuuma n'otulindira ebbanga liri paza abantu batulinze boyi Enyote badde nnyo. Tu abantu tubaswamye. Boyi tuswamye abawagizi baffe tubaswamye. Mwino kenda bakubisaluka kufa. Tutandikidde wa uliro ono ebidongo byatandise dadda twatandika dadda tugenda kutandika ennaku z'omwezi nga 24 tulineyo gye tuli mu bende ennaku z'omwezi nga tuli ewantu wa mirundi buli wowulira Kabako topiki ka sente liri puzzle lunabe yingira kyobakola keeramu. Ekyokubiri chakala ngo chakala kulisikiyo ne sente zo zonna zichakale kuba wulira ebigambo bino wammanga teri abiri mu nyazi komawo teri abiri mu kaga zikomawo teri abiri mu kyazi komawo teri wabula abaana abato kino kirango mukeere nnyo weba weekend mwe tubakuba misana eyo feze fulume Shinisayo yabuzeeko wano era Shinisayo ali ku menu nange mutalabikira polisi ya bebe atonyumyanga muntu oyo nga tuli mu mboze zigenda mu kukulakulanya abawagizi